Birwa mata ulabidde mu budde mwekwagalira mugeze kukizaako omuleke ebbeeyi osinga kwini ekitiibwa bamalayika nakusanga terubagangu bakusinza olwo nejagenda obulabe muntu mukwalo nabukuutananga ati nuuka okulaba waguye yankomako nti awo oli mumagoobi nange neŋŋuma nninda olulala jansi lweridda nenkusangiriza nkuve wammwe kati nga bwe nkusangiriza mbuuza bubuuza wakyaye ng'oŋŋanzizza saala nkusaba mukwano Munamuji w'abawala bajjidde kuno neewuunya okulonda musaala fuuka mukyala n'egganga eddene eryo gy'olisokodde bwe mba siraba ku by'omutwe gusaana kebera bw'otasanze ku kkubo tinoonya basajja sirina sayizi y'omuzeeyo noonya buuki nga mwasomanga n'etaata ejjinja kalooli n'ennamba ezirema muzeeyi n'akulagirira nze nno koowe mulanduddeko buno era nnindirira nnyo ebibuuzo bibinaakuluma njagala nnyo obusawo era dde kusoma oleme kiriniki ewaffe ng'asaabalumwa n'abambeeredde banneesungira munnyo egansomosanga nkumbatuuta tufunye omukisa kubanga bwenkuwasa ggwe eka tunoonya musawo omuwala ayagala koosi omukisa gujja lunoota ebyejjansi tabayo omulimu n'amaka byombi ogenda okufuna kombinensoni ng'eno kizibu okifuna koosi otudde nabajje kusubyedde embengaliro n'ebyakitaawo byonsibako nze sinjukira olinga mpayiriza kuba nsomedde bulaaya ndi muyigiriza ennyonyi era ndi dokita my capabilities yet qualified your consideration is much appreciated be positive to avoid inconvenience Charuzongo mwani kodi wononyo kwaza kituufu mujje Bulaaya oze kikubula kakanye n'anakkiriza kubombito neewulako kirakaloota wakali mutule kirooto kijjeewo ekyo n'omuntu akulaba mmakubo kyatakkiriza nga nerasi wiiki twakugale kitya twakubirizibwa abayizi twewalera bwe yandibadde nziba n'ekazamino ng'osagazaagalaga ng'osabalaamu Salo wenda byoyogera nkujereka nti aliko saakazaagala kukaana kutula kalaba omuntu omukalufu ne paapaali konna kalinga ffena atalina amula soyiri n'akugiirako tomwawula eggengeri olibuuta nnyinda n'abange eba mu mazzi tolina kyoliko oli awo osunga busonzi nkuyambye funeko buusula nkunyola onsirikirako ekikowa Tewolijjukiza busungu bwange buno. kati se waba onyiize nnyo kale weetuge Twabadde asanga obusanzi n'okwejjukanya ebigambo ebyo nzige. ano oyambera kyatalinako gye busuuku nebyetubaddeko simanyi kyonooyiza badde kugema ndabe kikyonoobeera oluvannyuma nzikirize tekyama mukwano naye ndiisisa simanyi bibadde birooto olabika obadde mutulo ensiyefu yandinomye ebyokono Sala nsonyi wasimanyi badde ndyoba tebukyanzaalwa siyomba soose busoosi erikijjira amaaso gagansigyemu nze waakiri bantebangako emidomo gino egimanyiira nsanyusiza nkulabye osaanira wange ogenze n'ojjoomatira nti biri bibadde onnazunkubakulanda bokyaloota edda siri mutulo ndagadde endijjeeyo n'abakulu obalage nti mu nsolo nze gooni nze tukyatema butemiima bidde oyagala musobola anti wandaze nti banja bakwaneyo nabo banne bwanga naawe bw'otontwale n'alemerwawo olunaku lulindirira ggwe mumenya enzigenda baabakulu okudde mukyala edda ssebo kafiirwe ddamuli kitiibwa kyange What a short cut this is with a mood and a film mu byansenyese totegeera onoonsonyi wandegera eddembe lyenninagira ntabaaza mbayo tolinsisinkanaateera n'ommanja ebyo kubuuliriddewo ekituufu ng'anyimuganyi okimanyi nsoma ng'anyi osirikira bingi kale ngogeze ku kyokukujja ku ssodde ggwe Sala tompite sodde eyinza okukuba kubaako n'osula ebizira n'okiweweera amasala tompite sodde ngenda okakuba kubaako n'osula ebizira n'okiweweera alaba onyira obusiru obuganya nze ensalo bwekola bamwe bakugula bazoole ekulediyo nyimpi nnyo otonjamu nange weepimye ekirabye ng'oli ddenge
kyenteeteeyiggwe bwe ndi muyiso yagadde nyambale kiye bw'odigaba emagombe naye nze siirinnye obutali mube emmotoka olinnyira kiye oli memba wa ttasa abasajja obattira kikube ensalwa bwekola abamu ebafuula bazoole wappa obubaani ne sabbuli kigende eyomba kankuwa empaabi oludde katiiko ettambo lyagobye ndejja empunyi nnyonzi olisiinza kubanga owenjaba wenje era lyesiraani empya eryakusiraani eryo olisiinza kubanga onoonya banoonye neze kaanaba omulala bwana mwana nange kansome endaba ensigwete ennoonye oyika n'emusukolaba olinga kyapati wakundamu kamwaddayo kanaba ejjike ati lyesiraani empya eryakusiraani eryo olisiinza kubanga owenja bwe mulifa kalaba ogira obutamu olinga ekibbo kale oli musiiba embize kusinga mayoola Wow. Let's clap for them. Mwebale nnyo. Please sit. Abazadde abali wano, ezo ze zaali ennyimba. Nga bwe luggwa osigala ofumiitiriza ng'ogamba ye ngenda kukyusaamuwa. Abazadde songs of today. Naye ezo ze zaali ennyimba nga bwe tuziwulira wabirawo ebyenjawulo. Please tuddeyo. Abaana tuddeyo. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you